abagenda ku kyeeyo ebuwarabu ne bafunirayo ebizibu awatali ayamba. Okukakasa bino basinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire ku Media Center wano mu Kampala nga bakulembeddwamu Minisita Retired Colonel Okero Charles Engola. Abaminisita ekikula ky'abantu bafungirizibwa okumalawo ekizibu ky'abannayuganda abonaabonera mu Buwarabu awatali ayamba. Bakulembeddwa minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Retired Colonel Okero Charles Engola mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala ategeezezza nti gavumenti emaliriza enteekateeka y'okukomyawo kuno bannayuganda bonna abadde bakwatibwa mu mawanga g'Abuwarabu naddala mu United Arab Emirates. The illegal recruiters place these workers into illegal shelters, and this is commonly known as Biyumba. After picking them from one of those jobs, they take and hide them in those Biyumbas, which are in those places. Omubaka wa Uganda Muyiza Kekibedi agambye nti mwezi ogw'omunaana gavumenti yasaawo ekisonyiwo eky'emyezi 3 ebyabagwira abali mu ggwanga eriyo mu bumenyi bw'amateeka era nga bannayuganda 1500 bwe twogerera bataka kuno. Mu bantu bano bonna abawera 3,105 baali bannayuganda. Kakati mu 1,500 bano abannayuganda abaalinako paasipooti zaabwe baali 280. Ebibiri ekinana abo ne bakomesebwawo. Agaseeko nti ku bano eby'ekinana be balina paasipooti zaabwe nga abalala tebalina kiwandiiko kyonna kiboogerako era minisita y'ensonga z'omunda ne bakolera ku biwandiiko ebyakkiriza ng'ekibinja ekyasembyeyo ekyakomyewo ku bbalaza. Ekibinja ekisinga obunene ekyali kiddirira ekisembayo baakomawo ku Sande ku nnyonyi ya Fly Dubai ne Air Arabia. Abasembyeyo ne batuuka ku makya ga Mandi. Kati omuwandiisi w'enkalakkalira minisita ekikula ky'abantu Agule David Kibenge agambye nti baagala okunyweza enkolagana y'ebitebe bya Uganda ebiri mu mawanga ga Buwarabu okulaba nga basobola okulondoola obulungi abantu baffe aba bagenze ku kyeeyo. Kuba bwe wabaawo ekyetaagisa okwogerako tuyita mu embase tuwuliziganya ku masimu buli lunaku. Tewali mwana ayinza tulema kulondoola ng'ebimukwatako tubimanyi. Okusinziira ku Kibenge endagaano za Uganda zonna n'amawanga ga Buwarabu binaatera okuggwako kyokka ng'okuziza obujja ne byonna birina okuba nga bikoleddwako. Tujja kwongera okunyweza enkolagana yaffe nga ministry n'amawanga gano nga tuyita mu ministries ezitwala abakozi sayidi eri ne embassy zaffe. Okusinziira ku bakungu ba gavumenti bano bannayuganda abafiira mu mawanga ga Buwarabu kampuni zirina kuddiza ku bwereere emirambo gyabwe naddala ababeera bagendedde mateeka era nga balina ebibakwatako. Era kaakati kampani kyekola nti omuntu oyo bw'aba afudde etuwandiikira ne tubawa ekipapula kye bayita letter of no objection ne bakomyawo omulambo. Kati beetaaga obuwumbi 9 okutereeza buli kimu ekyetaagisa okulaba nga bannayuganda bagenda e Buwarabu balondoolwa ne bafunirayo obuzibu bwonna kyangu okuyambibwa. Nti sente ze tusaba Ministry ya Finance weziri kuba tuzikoze eki kampuni zizisasudde, so kye tusaba sente ezo bazikomyewo zongere okunyweza ebyo byonna bye twagala okukola ebikwata ku ddembe ery'abaana. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu erino.